Executive Media. Focus, innovate, succeed. Oko jali umulungi je kali eyo kansumbu. Bangamba okuva bwakola business ya pingamu. Bangamba nedda ate simusajja omu. Mbugwe ne wini wa mami. Mwana abantu bamwe ababateeka mu sente. Inze. Mbwera the world will know. The world will know. I'm sure they won't. I'm sure. That's not true because the singer chandi badde nchiri mwezi era bandi badde bandaba. Nga empisa zange era za abantu berijja lijja. Nesi wento wendi banonyerezaako naye sina date. Bafubye. A clean sheet. Kubanga nze wenna ndikoledde ebyo nali mbuza veri nga ndi kusiimula church. Oli mbuza veri church. Like kale mu Catholic churches abo Bazaverians be balina okulongoosa church be bajira ku bafather so byonna bye nalimu bebbanga lye nandikoledde ebyo. Wali mu church. Nali ndi ku bintu birala nnyo kati saa zino sisobola. Clean sheet sinayo bya lwaki tewakola Nancy ate nga wamusoma? Nancy nze njagala nnyo kuba boss. That's why isagala kunkozesa ate nekirala omuntu nze ndi boss. Abakimanyi bakimanyi. Nze kuvaddanga sente yange nze kuvadda nno. Kuvadda nkyali mu nze natandika okola nga ndi mu P6 nga mama wange anti kati bazadde baffe balina amaduuka balina hardwares nga nyingi so bakugamba kusegeza mu temuli bubi twaliko obulungi naye kati saazi tutulinyo obulungi nnyo nga womanyi naye ebintu bikyukamu but bazadde baffe nga ku Saturday oba ne Sunday bagamba Emily genda okolere katwe Ivan gende nateete kati we batyo kati nze ntandika okuba nga nkimanyi nti omuntu oba waasuubula buno obunyolo abusuubudde lunaana asobola butunda 105 okitegeera kati we batyo nze wenkyo wenkuze nga newe tamweba nga yakatandikayo bati nze nsuubula amasaawa nengaleeta ku ssomero kuba mba nkimanyi abaana balina ssente badde kale nga nze wenkyo nga asaaga nnyo ebintu byakunkozesa ate basasula na ssente entono kyekisingira ddala okuba ekibi ennyo nti omuntu bamuwa emitwalo nga 25 naye omuntu eyasomera omanyi ssente ze tusasula ng'omuntu semester asasula miliyoni 3 naye omuntu n'afuluma ne bamuwa emitwalo 25 nga obigaana n'ogamba manyi okukola nze manyi okubeera nga neeyi kale ani yali akukasa okugenda mu Bonanza? The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. So banange fitina eri wano fitina ya kantu. Songa we mulaba wano wetuli tebatwagala yemwe yakawongeza tofayenza kasompa akantu esawo ne bwegenda zeka stampa akantu entongerwanyire dembe lyabakozi libiriwa aji kaziwe kapota agenda mpe yakantu neonalebo nabida bampe yaka abawano bantereko ku mataala ngagawera bane buli omade gawo kutoki ye simu eno interview njimale buli asobola okuntera ku toki yesimu agiteekeko studio ki obudde obutuuka mu studio maama ngenda kukola shira eri ku Gibbs Bride shira so nga bwe mulaba wano leero twakoledde ku Jevine. Yes. Abudde buzibyezibye obudde akantu kafuusa akantu naye Emily nga alina okumpaayo akantu. Emily alina okumpaayo akantu. So njagala kubategeeza bino wammanga nti akantu bwe kaba katabuse kaba kakoze eki? Kaba katabuse. So munnange njagala kunyumiza ki? Nina edduuka ly'abagole. Edduuka eryo nakulabye obeeramu awo ne Kasugu aba yagalagala nga bambi togenda nyamba. Naye litunga. Neetaagayo omuwala omuwanvu. Litunga engoye zonna. Buli kagoye k'oyagala birthday oyina woolaga oyinayo shoots ng'otuwagirako. Waleeta inspo ye musobola tusobola gimakinga. So munaaye bagiyita batya mpozi? Gibbs Bridals. Gibbs Bridals. Yes. Oli otya? Je ndi ogamba otya? Oli bulungi? Ndi bulungi. Omukama mulungi. So Senkuba Trading y'omu ku sponsors baffe wano ku Executive Media batunda mmotoka ku Lumumba Avenue. Bw'ayagala okuswapinga emmotoka yo gendawo, ayagala okugula emmotoka empya $15,000 kw'otandikira. Nosasula mu kibanja mpola naawe ayagala ng'olina ssente zo zaawamu era osobola okugendawo n'ofuna emmotoka. Ndi ne mwana muwala Emily nakulabako awo ng'oguddewo business ne ngamba maama omwana omuto bw'ati olina emyaka emeka? Emyaka 22. 22. Wagulawo business. Nagulawo edduuka nagula. Ssente wazijjawa? Ssente nasona mpola mpola. Nasona muki? Wali ozijja muki? Era like abantu abampa okuba influencingira obuyimba oba omuntu alina kinasona nga mpola. Dinako influencing obuyimba. I mean like odam challenges. Tugeze omuntu alina kayimba kakapya ayagala abantu bakategeere asobola okaleeta gyendi then nefuula abantu nkakolamu abantu abalala they can get interested okitegeera. So that's how I used to. Then nabala abantu abalina companies. I've worked for Faras, U Beauty, so that's how I used to collect my money. Bambi nga tozirya. Naziryako ko emyaka nga 2023
ne 2024 nga nzirya buli zonna. Kati omuntu baba ayagala okumuinfluencing olwo watandikiranga mu sende mekawo ng'obitandika butandisi. Nga bitandika butandisi. Nze natandika nga star. Kubanga already nali ne star. Nali ne Ivo official. Nga wabagamba bamwe emitwalo 5 zege bampa. Obanga ogakuba ku mumwa. Bannange. Kwambala nga bulungi. Sinakulabika bulungi oli muntu ayinonanga nnyo none. Emikwano olumu emikwano giba naffe naye nga just kimanyi tulina ssente okitegeera so kati n'ebyo ne mala nendabuka nembivaamu ebyo ne ngamba kati kubanga kati at the end of the day still era tewali kyofunamu so kati ne ngamba kati kansalewo nkole ekintu kye nosalawo ku myaka 22 Mukama yannyamba nnyo kubanga nina abantu kala omuganda wange yali ambeerangako nnyo yambuuliriranga muganda oki na muganda nga omulenzi bamuyita Ivan lwakuba naye Iva naye kati naye lwakuba business ngabeera mbuulira emitokola oti naye nga siwulira buli kaseera kyaŋŋaana kyenziramu nnatukesa nembeera ku kisenge nakoggako nga kiki stress yaki ya bintu byali becoming up kwegamba buli kimu kitandise okubanga kyokwechangirako naye nga abantu tosobola bagamba mbu oba oyina ebikusumbu wajjukira olina keeping up with the smile okitegeera ku TikTok okwo nga weli wembulamu wenti nengwamba si wafuna ssente okitegeera kati nga nina okubeera nga mbeera mu bulumi naye ngaera nga wenkola ki naye nga ku luno saddamu nsobize nakola obulumi bwajja lwaki obulumi bwajja mu bintu bingi waliwo heartbreak heartbreak yalimu but heartbreak yatinka nnyo ku TikTok heartbreak yange ate yatinka nnyo nze nga nze omuntu si exposing nnyo ebyo bintu byange wali omuyinanga muntu wo wa munda but nebibaawo nga yenkana ati nga mukulu muto oba myaka average gyegimu nakukyawa byaliwo ebityo webityo era yaba yakukyawa Emily tewaliwo byebityo bwebityo yakukyawa oba gwe wamukyawa bibiri buli omu naye nga tayagala kuleka munne naye nga Indako kati ngate buli omuntu ayagala kuleka munne nga temusobola kutuula ne mukitereeza kwegamba sometimes olumu relationship etuuka waawo n'ogamba mwagala nnyo naye byenkomo mwagala nnumya kati bwe byegattamu awo nentuuka ekiseera nga bannaye sikyayinza naye nensigala nga keep pushing mpaka we nakiwangula ningamba kati nkitadde so that's me right now kati I'm standing ndi bulungi kati oyo business yo wagitandisa sente nga mmeka nagitandisanga nasookera kukolera Makindye naye esente ze nasanyisa e Makindye bazimpa ku birthday yange ey'omwaka guno nga kutandika wa King Saha yaŋŋamba jangu eno ewange nakawuka tusale embuzi tukukolere birthday ng'aŋŋamuna birthday tukangula cake nga ŋŋendayo wa King Saha nsanga abantu we bali already nga tugenda ne Winnie wa Mami mpozi kyali wange ate era kyali wa King Saha so byali byangu nnyo kyaliwe just simanyi nkolagana gye balina but muyimbi we yayimba naye akayimbeera kati then bwe twatuuka we bati ku birthday basaze embuzi tunywedde kyayi tunyumiddwa tuyimbidde namu nga ngamba kati tuulaawo buli omu akuwe ssente buli ali wano akuwe ssente mama ne bampa ssente nempeza nga miliyoni 1 nga mbadde sina no yadde n'ekikumi ate abantu babeera tebakimanyi nti abaana mubalaba ku TikTok naye nga tebalina yadde n'ekikumi tebalina ssente abaana ku TikTok tebalina obulamu babubeezaawo batya babeera bali ku survive yekolako najja mu kamera naye waddayo nga kiwuliramu naye waddayo ekkaaka abamazi wakirabako nze nakiwulazaako okimanyi nze kati nalya tushoni nendya tushoni na graduatinga in fact na graduatinga mwaka guli naye baabe we namulya nga sinadde n'ekikumi ate nga no graduate nga bambi nali manyi mama wange tajja bifaako naye bambi like yali abyagala baba babyagala naye manyi kye baakola nga sinadde n'ekikumi nga omuntu wandabe yabaloza Emily alina ssente abantu babeera mu inbox zaffe mu biki era simu yange muganda wange n'agikwata n'agitwala n'aleeta ssente oyo muganda wange gwegambye yagikugjako n'agikola ati n'agitwala n'asasula ezo ssente ze nalya miliyoni 3 naye nga kyenkola nga recordinga videos nga muganda wange yateeka TikTok ye mu simu ye namala ebbanga nga kyo kyenkola naye nga omuntu asobola amanya
nga muganda nge TikTok yange account yagiteka mu simu ye nga mwapostingira nga sina simu naye nga nino sonda sente buli lunaku mpayo buli gigi kenfuno ba mitwala 2 ngoli nino mu mpaka wezigwayo milioni 3 kati okuva ko nenjiga nomanya nti ensi simu za awo kati awo ne stadium kola bya kisiru ngamba kati ebyo byonna kubeera nga tugenda mu bifeyo ne tuspendinga sente zitali za ezokubanga omanya abana za kweraga wedas like every evening we go for shisha bichi omunana okimanyi mu wiki ngokozesa emitwalo 8 ennaku nga 4 jukira kati obozi funa obo manyimbo kiwuliramu kati awo nembivaako so enterera kati ezo sente zibampa nokola ebintu naye nasokera makindi nga katono era ne tubeera waawo ng'otunda ki anti era njala waliwo omwana yajja waliwo omwana kati no kagambe ebyejala sibimanyi anti nazijjako kubanga olaba zaali zitandise okunnyonoona ositekako ennyo olina obumulamuko kati omulenzi yajja nanga omanyi nze nnina ekisa kingi ate kyekisa kintusiza nnyo wabi naye kati omwana najja mu inbox yange nangamba emirinyamba sibiki njagala mulimu naye okitegera kati nga omwana nanneegaye nangamba okutandika si kizibu kyangu nnyo sente ntono nnyo biki nga munaye eyo banfuwa akakadde kalambe wa Kingsa nga ntandika kugula bintu mpola nga tubiterekawo bye twetaaga katono nnyo nno kati nga ketuyina nsobola okakulagako wano kadageeko nkaali kafaanana akemakindi kankakulageko wano wekali kamwaka guno after my birthday business yo gikola ogimanyi anti kati natandika n'okugiyiga okalaba ekali kafaanana ebambi okalabye keeko nga otuli awo wokka weewatyo so kati naye nendaba nga ate abantu bajjanga ne nendaba nga tufunayoko ku ssente nengamba nno kati ekintu kati tukitwale ku level endala kubanga tuba tulina okweyongera amaaso awo nga ntandika kusonda ssente mpola nensasula rent nensasula interior ebintu mpola bino kati sabikola muno this was January kati wafaanana we wati banange wali wawo mbozi oli ku kizimbe kati wano nga ndi ku Pioneer wano nga babikola this is June mugwano gwa neterezaamu just myezi bwezi nga ntandika kukola notegeera kyennokola okitegeera kati eno June munange mpola akantu ne tukakola ne kaggwa iba ne kaliwa maama okalaba najjanga nendaba bye bakola nensasula ndigwe okimanyi nasasula ntiri abaso okukuttamu omuntu ate jukira abayi ntalina yimirira ate nga sente omuntu akusagayo ng'otambula gamba bambi kasanyufu kumba oggwawo mpaka wekyatuuka wano nga just byampola nange wano si we wasaanidde ennyo mbuba wakabibakyawo wendi kati ze sente za bulango zino sente za bulango siina kirala kyonna kyenkola okuggyako kino kati n'obulango poziko nebye nasoma naye sibikola wasoma ki nasoma obusawo olina kuba musawo musawo ba nansi era kyekimu omusawo poziko dokita ye waliwo abaana abaŋŋamba nti omwana Emily alimbe zo sente sizaabo gundi mwana gwe nange olwomwana yakiŋŋamba nakulaba koyo bizinensi yo we yakiŋŋamba naŋŋamba mu musajja baŋŋamba nedda ate nti si musajja omu mbugwe ne Winnie wa mami mulina abantu bammwe ababateekamu ssente mbwe era the world will know I'm sure they won't I'm sure that's not true because the singa kyandibadde nti kiri mwezi era bandibadde bandaba nga empisa zange era z'abantu beerijjalijja naye siwenti wendi banoonyerezaako naye sirina date bafubye a clean sheet kubanga nze wenandikoledde ebyo nali mbuza veeri nga ndi kusiimula church oli mbuza veeri kyeki like kale mu Catholic churches abo Bazavarians be balina okulongoosa church be bagira ku bafaather so byonna bye nalimu
Bebbanga lye nandikoledde ebyo. Wali mu charge. Nali ndi ku bintu birala nnyo kati saa zino sisobola. Clean sheet. Sinayo bya. Lwaki tewakola Nancy ate nga wamusoma? Nancy nze njagala nnyo kuba boss. That's why isagala kunkozesa. Ate nekirala omuntu. Nze ndi boss. Abakimanyi bakimanyi. Nze kuva ddanga sente yange. Nze kuva dda nno. Kuva ddanga nkyalinga mu nze natandika okukola nga P6. Nga mama wange anti kati bazadde baffe balina amaduuka, balina hardwares nga nyingi so oba kugamba kutegeeza wamwe temuli bubi. Twaliko bulungi naye kati saa zino tetulinnya obulungi nnyo nga womanyi. Naye ebintu bikyukamu but bazadde baffe nga ku Saturday oba ne Sunday bagamba Emily genda okolere katwe, Ivan gende nateete kati we batyo. Kati nze natandika okuba nga nkimanyi nti omuntu oba waasuubula buno obunyolo abusuubudde lunaana asobola butunda 1,500. Oshegera kati we batyo nze wentyo wenkuze nga newe tamwebanga yakatandika bati nze nsuubula amasaawa nengaleeta ku ssomero kuba mmanyi kimanyi abaana balina ssente. Mbadde kale nga nze wentyo nga asaga nnyo ebintu byakunkozesa ate basasula na ssente entono. Kyekisingira ddala okuba ekibi ennyo nti omuntu bamuwa emitwalo nga 25 naye omuntu ki eyasomera omanyi ssente ze tusasula ng'omuntu semisa asasula miliyoni 3. Naye omuntu n'afuluma ne bamuwa emitwalo 25. Obigaana. N'ogamba manyi okukola. Nze manyi okubeera nga neeyi. Kale ani yali akukasa okugenda mu Bonansi? Tebankaka. Wali okyagala nakyo? Saakyagala nnyo nti oba nalina passion nti Mompuli njagala kola Bonansi. Yes kale ekyaliwo nga ate kirungi. So I was like anyways kangende kubanga twali tuva mu COVID nga mbadde nkola nga sagala kuddayo nnyo mu bya ssomero kwegamba senior 5 nagisomako first time yokka. Awo nengenda nentandika okukola ebyo ebintu webityo. Kiki ekyabagatta ne Ivo? Because we look alike. Lwakuba kati nakyusaamu ku ndabika yange naye wali nali tomboy nga tufaanagana because we look alike tuina like emotional intelligence yemu nti nsobola okubanga nsisobola omanyi abantu ku TikTok okwe abantu betubeera nabo abamu babeerako naye nga bawulira bubi ng'omuntu akufitina naye nze nesanga naivo nga tetwefitina nga ffenna tweyagala buli omu ayagala munnayitewo nga tanziza amabega mbu olw'okuba ye yajja dda yakitegeeza ye yakulaba abantu bebandabanga ne bagamba Ivo no sister wo nange ne bantaginga so when we met we just kola netufukirawo ne tutandika okwetegererawo ddala so kati Ivo nabeera nga ye abantu abagamba oyo sister wange abantu abamu tebakimanyi nga ono sister wange ono muto wange nga ne oba omulimu gwa Airtel nga nalina following nga terina nnyonnyogo naye nga naawe aguguteekamu kubanga nze yandabirawo nti nze mmanyi nze ndi muntu muyiiya nnyo nze muntu alaba omuntu nti kati omuntu alina kukola waati kati ebyo kati ye yantegerawo ng'alaba we tuba tukwataganye tuvaamu ekintu ekyamakulu so n'atanteekako mpiga mbu Emily talina kuyitawo oshegera yakuteekako fitina yadde neja nemuyadde omusajja yampisizza bulungi olunaku lwe yasooka okuna mpaka nakati bambi mukama so omwebaza tomulinaako buzibu simulinaako yadde niwadde ebigambo by'abantu ebiyitirivu yabagamba oyo mweyagala nange kyembadde nyaga okukugamba naye neŋŋamba maama nakiisaawo nti baŋŋamba mweyagala baŋŋamba tomanyi oli Ivo yazadde ne bebi mukyala waffe yazadde omwana bambi so baali bakutemako kigambo omwana tomuyinaako buzibu bannaye gwe kyolina omumanya kokaali ati koko gyali omulungi gyekali eyo kansumbu baŋŋamba okuva bwakola bizinensi yapingamu ate yapingamu tasobola kupingapinga oyo naye alinga oyo kati naye era naye omutima naye nga naye wakiwulira nga abantu bakyogera abantu kyo babadde boogera bayinza okuba bagamba twayawukana naye ekyabaawula gwe kukola bizinensi anti kati kankubuulire bizinensi kintu kiralamu kubanga oyinza owulira nga olina okubeera serious naye kubanga otaddemu olina obbeerawo so kati nkeera ku makya n'enzigi ate kati nkole ntya okitegeera kati nze
ebintu bye nino mbeera nina okulowooza ebintu bingi okusinga okubeera nga ndi eyo mu byamasanyu muli mu ndongo ebyo kati sikyayinza but she knows I love her so much. Mweraba tweraba even on her birthday tuba tusobodde kubanga si byebiri ebya buli lunaku twerabe buli lunaku twerabe naye tusobola nenga temwerinaako buzibu tetulinaako buzibu tusobola omiitingamu lwakuba okalina ekizibu kirala wabeera mukwano gwe nanga nsuulawo ali mulaavu kati alina omusajja omupya simanyi naye ye gyali yonna alina gwe kyenomumanya weyo bw'aba mulaavu abatafugika So Coco is in love. Coco is in new love relationship. Nedda si new relationship. Nze nkugambye ye nga ye omuntu bw'aba mulaavu tayagala mmanya. Kati naye nga tetulinaako mpiigo oba ki just n'ebintu bingi ebyokwasaganya. Nina muto kwegamba oyina muto namuto wange simulabirira but mama wange naye kwegamba omanye ebintu sibalabirira but I need to work hard kubanga mama wange wankulu esimu nangamba Emily kino banjagala galubindi mitwalo ameka mama naye ayambala glasses nedda ayambala galubindi nga omanyi omuntu era amaaso nga gatandika ayamba wakubira esimu Emily bansabye eddagala lya sukaali biki sirina dimisinga liweddewo kati wembanga sente olina okuba munakasente so kati you have to keep going. Sikyagenda mwezi opate ezitalina nnyo mulamwa zitalina makulu ezitalina kyezigattako beera waka nembeera nga ndi byange kwegamba mbeera njagala beera n'abantu bangattako nga bo embeera naye akimanyi bulungi Emily wokolawo tinewo tosobola ofunayo miliyoni nga byoza kwegamba ebintu ng'ebyo si ebyo Emily tumaze kati leeta ssente ez'okusasula mbuleetayo naffe tuleeteyo tokyetaba zino birthday za kusonda sente yo kati yonno bala nomanya wano kino kingattako kino tekingattako wakula mangu Emily obwongo bukulu nnyo era kino nakyo kibanga mukisa abamu bakulira ku myaka nga 29 kwegamba nga ate amanyi ofuna olubuto ate akana kayina ebyo byenneewala olinda omala effumbirwa era omusajja nja musabuukulula oyina omusajjawo nja musabuukulula olunaku obunaba butuuse nga lwelwo nemwabinitali nga bamwogera ebigambo yaleese omusajja okitegeera ate nga buli omu ayagala munne kitegeera olunaku lumala ne lutuuka olwo bino bye balimu byaboogezi byaboogera naye so akasawe kanatuuka akatuuka kajja kuba nga keeko ojja musabuukula bajja kutya naye essaawa zino tojja mubalaga kuba si waabwe si waabwe wange so bambi mbadde manyi mweyinako mwafunamu obuzibu ne Emily nga bwe tumanyi emikwano gy'abawala mpoziko emikwano emirala egyo egirala abo aba TikTok abalala aba kiki walaba ki kiki ekyabakutamye walaba ki anti tewali kye nalaba but mpulira nga wakoowa kankubuulira olaba obeera mu bantu naye nga bonna babeera bakulinako bad energy naye nga tobalinako bad energy ng'ate tomanyi olumu olirealizinga luvannyuma sinakurealizinga abantu abamu babeera kakuleko abantu ba TikTok waye kagwe tobamanyi abaana ba TikTok ye asobola okubeera ng'akulinako ekiruyaawo wenyini naye nga tewali nakyokoze yadde ate balina olekerawo ebyo ebintu because ffe booliko tetubirinako tetukulinako yadde na shida tetukulowooza nako nina bintu byange byananyo byendowoozako kati gwoba osubira mbw ate sikwagala kyova olaba nabeesonyiwa kubanga bo babeera balowooza tobaagala okitegeera so kati abeesonyiwa asinga kati ono mukwano gwo mukyali ba mukwano Winnie wa mami Winnie wa mami we are friends naye owulira bye bamwogerako bambi mbuki mbuki ngamba she's in a relationship with the singer iye wabanga ali relationship ne singa nga amwagala it's okay naye nga bali mu relationship simanyi naye webaba nga bali mu relationship it's very okay Winnie wa mami muntu mukulu noli naye gwa naye muntu mukulu webabeera nga bawulira beeyagala but have you ever seen the bond and then yes no I can talk to him yes natakubeerako nnyo because like yeah if you've ever seen
them doing naye wini wa mami gochola bawo anyumira goto mulaba nga anyumira bamchira mu stress bili eri bya kisiru anyirira bibye kugamba abantu andu bateka nnyo amaanyi ku bintu bitatukwatako abantu tubalemezaamu nnyo ate nga tetubalinako olaba kankubuulire abantu batuteekako aba tiktok omuntu akuteekako empiga nga ku tiktok mulina fake love oli oli agamba mukwano gwo nga takwagalako kyova olaba bankubira bampita mu zi birthday zaabwe sigenda kubanga nkimanyi bambi naye bagamba nenze kati nasigala mu bantu abanjagala lwaki waliyo entalo nnyingi nnyo ku tiktok anti babeera balowooza bakabi bwe batyo bagibrandinga abantu ba tiktok bwe batyo bo bwe baagala okweyisa mulimu ab'entalo n'abatali bantalo kati nga mmwe nze siri wantalo naye mulimu ab'entalo ate nga nammwe olumu bazibakolako bazituteekako naye nga ate kati olinayo abantu nga tobasinkanangako ba tiktok nga tobamanyi nga naawe balaba bulabi nga mulaba bulabi nga simusinkanangako nga mulaba ku tiktok kwebali kuliko ne ba tiktokers nga bakabi naye nga sibamanyi ng'omuntu agenda nga onoomumanyi simumanyi ate Zairo mumanyi Desire mumanyi mwasinkana oyo Desire nakula naye mwakula wamu twabeerako kofe embi naye abantu ba tiktok okuneno bageza kiki lwaki bakikola anti byebyo byenkugambya nti kati mmwe lwaki bakikola nga mukimanyi bulungi tewaliiwo gundi yonna kumwe nekibaleetera mwapaatinga si ekyo sina tetwapaatinga njogera naye nsobola n'okulagala era bambi ampereza mu message oyinza olowooza nkulimba njogera naye but tewali nnyo kiri awo uno sorry uyo yabadde aŋŋamba wano nga biki this was Thursday this is today kitegeera but munyumiza ku Snapchat tunyumiza ku Snapchat naye abantu bateekawo waliwo biki naye nga abantu be babikola ebyo mutemweyinaako mbi yonna bantu be bakiteekawo abantu bakiteekawo naye ne Desire teyaclarifyinga teyaclarifyinga ki like teyakituuza bulungi nnyo n'agamba tewali okitegeera kati golowooza ki nakamusanga kati emirundi nga yajjako ne ku dduuka n'akola enjala nze simulinaako gundi era bwe yantexting lwaki tewamubuuza nti oninako buzibu ki anti mwana namubuuza na ku live ng'abantu kwe bali yalinawo akantu ke yaŋŋamba naye sikajjukebyeyo ku tiktok wakwasi bijjukira mbu tuyinza okuba twakola biki naye nga takirayo ogambe yogera mu bulungi mulinaako buzibu naye teyakinnyonnyola n'aleetawo question marks era abantu okutekakana nga bagamba nti Emi ye mubi ate nga siri mubi gamba omuwala oyo ali selfish ayagala nnyo ye okukola banne balabike nga bba batalina mugaso naye ngaekyo si we kiri kuba bagamba kati oli koko gw'otaddewo zi bizinensi ye talina kyeyataddewo kuba talina tambulira ku peesi yo kuba nekambabuulire tolo tetulina tambulira ku peesi yemu tetusobola kutambulira ku peesi yemu neoba opa makagatto alalalala buli omu kati olaba Ivo alina abantu bangi byatandika nabo n'ensaawa zino ali bibye kubanga byebyo byeyabala buli omu gy'oli eyo bala kyobala ng'omanyi kiina gye kikutwala oba tolina kyobala sukka otandika obbala ekintu ekikola kigenda mu maaso kubanga the end of the day the page and the likes tezireeta sente ku tiktok aba tiktok abakimanyi tezireeta likes tezireeta sente kati nze kyova olaba wondaba nga sikola tiktok omanya ndi eyo ndi mukuba haso zange endala kati sente bazifuna bate ba tiktok anti mukama akuya kati olaba tiktok obeerawo for survival nti omuntu agenda kugamba nangiraayo womala wiiki bbiri nga tewali agambye oba olyaki anti kyova olaba agambe basiiba njala aba alina okuba nga anoonya nnyo okufunayo omuntu amugamba nti nangiraayo ki kati omwana oyo tiktok abaana abamu bayingira ne bagenda mu apartment si biki aba agenda gisasuza ki baba bakimanyi kye baliko kibooko aba alimba obulamu aba atulaga kirala naye nga munda akaaba yekka kyova
bangamba aliwo ba TikTok abajja najjange ewo mu apartment yo n'akyala naye kubye ebifaananyi nga bingi n'abitereka n'abeera nga apostinga Zubeda history balina ba TikTok abanne temulinawo kabonero muli bafunye bwe biba binaatera okuggwayo ani akoyo history amumpeera yamumpa ali TikTok bwe biba binaatera okuggwayo naddeera n'akuba ebirala ajja n'engoye ze nga ziwera n'akuba ebirala n'abeera nga apostinga waliwo n'abasaba ku zi iPhones mpaamu ku yo kati gwe kwatise yange kati mpaamu yiyo mbere nga buli wajja agikwatamu obimanyi ebyo mbadde simanyi naye waliwo omwana era TikTok yabinyumiza babikola naye nze sibikola waliwo n'abeeyezika engoye neyekubya ebifaananyi nze olaba nze sigenda mu dduuka lya muntu ne mugamba mbumpe olugoye nkulangire omanyi omuntu gy'aba yajja ssente z'okola ebintu ng'ebyo agamagoba ge gonna obakoze ki oba ogatutte ng'ogambadde okitegeera kyokka nga tewalina influence gy'omugattako influence y'aba olaba okwo ku TikTok okufunako potential buyer jjukira kati abantu baliyo ka mwenge ka biki we bajja nobona okitegeera baavu okufunako potential buyer kizibu kati babeerawo batya abaana survival life for survival naye omuntu amalana naye kati obulamu buli butya sofa bukyanga otandika business eri etya nga weekozesa omanyi olina osasula n'abakozi basasula bulungi nnyo ate nekira nange njiga oli mu kuyiga bakuyigiriza bano bennyini abaana balikuyigiriza nti kati era emyezi 6 ndi solid okitegeera kati ate awo mba ntandikira ddala okuwala ssente. So advice ki gy'oyinza okuwa ba TikToker banno? Advice gyenyinza okuwa not on even TikTokers oba abawala abali mu myaka gyo. Abawala abali mu myaka gyange totandika kyesogerera ebyo ebintu byogamba mbunoonya mulimu. No please. Olaba ne woba onoonya omulimu gunoonye nga nawe olagira ddala oyagala okukola. Okitegeera yingira mu kibuga funawo gwegende waka zimiriza tunula ekintu kyonna kyoli potential nakyo kukola ogambe kino kati wenkikwatako. Okitegeera mulimu abantu nga balina entumbu ennungi nga yatandise okulanga hills. Okitegeera ababulala mulimu abaana nga balungi nga yatandise okuba nga alanga engoye nga ne waba busubula wali bwagumu kitundu. Okitegeera ababulala kankubuulire totandika abantu babere please give me a job mbwate biki amonakweza sina kyakulya namala university mwana ebito byagalira bayimuke bagende bakole banekamba bulide tibagenda kugamba golo ko bafuna capital bagenda kugamba gomwina abasajja abagaga amazima gakatona mu ggulu nedda omusajja asobola okusubiza business mpaka wukaddiwa ne mukaddiwa nga kyagamba ngenda kukolera business nasoka business naye nga lwaga business weyala wali business okitegeera ebyo nedda mukwano mbunga lwakusubiza business weyala wali kasita bagambye munnammwe amanyi bulungi kiki ekitegeeza amanyi nekyembasaba abaana ab'obuwala balekerawo okulowolezamu ebyo ebintu by'okubanga balina tuwabwe nedda bambi tebikola kakano kagundi nva kateekayo kati nti nno abaana bo simanyi lwaki abantu balowooza nti omwavu ayagalwa nnyina it's a saying for only men nedda n'omukazi omwavu tanyuma bannange tanyuma kati nze nsobola okugamba nze mama wange yali afumba mmere nga nze agitambuza naye nga kutikireko kwendi ng'atunda n'obunaanansi n'obutunda nga nabwo kankulageko wano eno gundi yange eno Instagram yange nkulaga ebifaananyi byange ebya 2023 oba 2022 in fact ondaba waneeno kana eno 2022 ogiraba nga nina ku ebifaananyi byange ebingi naye nga nkutte kano kaali kaki kacupa ka munanansi ono omuwala yali atugulako obutunda nga nkuba ku bufaananyi obulungi okitegeera naye nga wendi oteekayo ku Instagram yo nga wendi nga so toggwamu ssuubi muwala ali eyo nga tonatandika kusaba mulimu osobola okutandika nekyolina kyova olaba Amina Errands Runner yabayise ogende obusente obwo obutono bwolina babayigirize bwotya muyinza okukola ki okubaako kyemufunamu
nekyokolamu okusinga okudda mu inbox z'abantu nga bagaa bambi sirina kyakulya bambi sirina mulimu nze mama wange yafa biki ebyo simanyandi kati namala okusoma naye ndi mostero nebase Ebyana tebina kye bigenda kuyamba. Ebyo byokutusindikira message wano Emily tell me give me 20k give me nedda. Temubyagalira ddala. No. Nze nange olumu mbeerawo nga sebo nga biganye. N'abakozi bakutunuulidde ne rent akubanja. Okiwuliramu anti kyobola bakati. So kambeerekereze bannange Emily nsibulira ku bantu abo. Bannange abantu baffe mwebale nnyo okubanga mwagala nnyo Zubeda. Nange mwagala nnyo. Mbadde mutya naye. Thank you very much. Owedda omukulu mugamba. Bana ntidde. Naabayo. Mbadde ontya. Lwaki abantu banti? Oli so bold. Alalalala. Nga walabye ekintu soke guwachi wapamyawo. Era mubuuza otoyinza kupamaawo. Byo badde omuteeka eri ttooyi. Naye abatulaba abalungi, thank you so much for watching. Tubebaza nnyo Hijab Nation eddako nno okujja nga nsawudde. Okitegedde? So Emily Hijab Nation eddako yagiranze. So kati agenda kubaayo. Nange nja kujja nkukyalireko. Awo ntera okujjawo ninawo abakwano bange abakolera ku kizimbe ekyo kyekimu. Kujja nkukyalireko one day. So kale bannaye katubeerekereze musiibe bulungi mweraba. Bye bye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.